Afudde okufuna obujjanjabi. Olwaleero obadde okulombera omugenzi Edduwa n'okujjukira ebirungi omugenzi by'akoze era yeetabiddwako abakungubazi mu biti by'enjawulo okubadde ne Sipiika wa Paalamenti Anita omumyuka Soko wa Katikkiro Oweekitiibwa Profesa Hajji Kigongo n'abakulembeze abalala bangi. Omumyuka Soko wa Katikkiro Oweekitiibwa Profesa Hajji Kigongo ategeeza ng'Obwakabaka bwe bufiiriddwa ennyo omuntu abadde yeebuzibwako ensonga ez'amaanyi omuli ez'obukulembeze, ebyafaayo n'ebirala, n'asaba ab'eŋŋanda okuuma omukululo gwe. Abantu ng'abo abakulu baba ba mugaso nnyo era tuba tubeebuuzaako. Hajji Abdul Nsereko y'omu goyinza okugamba nti okuula naye n'akubulira akana n'akataano, n'akubulira biki by'oyinza okwewala, biki bimusanze okwewala, biki bimusanze okukwata obulungi okulaba nti Obwakabaka bwa Buganda butambulirako ne gavumenti ewakati nga talina kyakwese. Sipiika wa Paalamenti Anita ategeeza nti Hajji Abdul Nsereko abadde mukwano gw'enfanfe n'asaba omubaka Nsereko n'abooluganda lwe okunyweza ebirungi kitaabwe byakoze. Hajji Nsereko was my personal friend. When we passed the law on anti-homosexuality, I got a call from Hajji Abdul thanking me and the house. Keep the name. The name Nsereko Muzei built his name and you must keep the name. Amongo akakasiza nga Paalamenti n'ofiisi y'obwa Sipiika bwegenda okwasiza abooluganda mu nteekateeka zonna eziriwo era nga yawaddeyo amabugo ga bukadde 10 buyambeko mu nteekateeka z'okuziika. We want to give our simple condolence to you of 10 million. Tomorrow we'll be there at a burial. We will deliver 20 million from Parliament of Uganda to support the family. Omubaka Nsereko mutabani w'omugenzi ayogedde ku mbeera omugenzi mwabadde n'ategeeza nti bafiiriddwa omuzadde atasangika. And he asked me how far with the mosque because they donated for us a mosque in the name of my late sister, and he said you must make sure that mosque is built with your brothers. Right, Honorable Speaker, that was the last time I talked to my dad. I left him in the sitting room and returned, and he got the cardiac arrest. He didn't move from that place. Abakulembeze ab'enjawulo boogedde ku mugenzi ng'omuntu badde omukuza era ow'ekyokulabirako mu bintu eby'enjawulo ne bategeeza nti eggwanga lifiiriddwa omuntu omulungi. Naye yatuyigiza politics yali owa ddala ddala ne tusigala mu Luganda luno. Kyovula ng'abantu bangi wano era bazze olw'enkolagana eyo gye twalinanga ennungi naye. Mu ngeri enjawulo ate nsaasira ennyo bannakampala kubanga Hajji alina omukululo ogw'amaanyi mu nteekateeka z'ekibuga Kampala na byonna ebikolebwa. Tukitegeddeko nti omugenzi yafudde oluvannyuma lw'omutima okwesiba era afiiridde ku myaka 76 ng'okusinziira ku nteekateeka z'okuziika omugenzi waakusaalirwa mu muzikiti ekibuli olunaku olw'enkya oluvannyuma aziikibwe Bulika mu ssaza Kyaggwe. Paul Siano Mukiibi ne Dennis Ntege, BBS Terefayina ageesigika.